Okusaba kwa Sande ku kanisa Katwe Matters enkya ya leero kukulembeddwamu Musumba Ntale Ronald Wamala. Ono okubuulira kwe kutambulidde ku kyakukubiriza abakristaayo okujjumbira amakungula g'omwaka guno. Omukisa gwe gukola ki? Haleluya! Gabanga omukisa gwe guli awo nawo nvuddewo ate agambe sina nnaku sina kuwalirizibwa naye ng'owulira Katonda ayagala abagaba n'essanyu akasembayo lwaki tulina okukungula. Ntale agambye nti abakristaayo buli omu amakungula agategeera bulungi okuggyako kunaaba kwebuzaabuza kuba okuviira ddala mu Sunday school bajjanga bakungula. Kati nkubiriza abagagga bannange abasabira wano kiri ekizimbe kyetaaga zimba mangu tata gasita tukizimbe mangu kirabika bwe tuzimba ebyabalala ebyaffe myezi 3 myezi 5 Desemba kyo kikyakola kyawo nga baggulawo Katwe Matters kedi ke mukama tumwogerako nga munene mukama yebazibwe. Ono abakristaayo abamenyedde amakulu g'ekigambo okusinza agambye nti bw'olekayo ekimu ku byannyonnyodde okusinza obeera okoze kwa kitundu. Okusinza si kutendereza kuno kwokka naye okusinza kulimu ebintu nga 3. Mulimu okuwaayo okugaba, mulimu okuwaayo oba okugaba, mulimu okutendereza. Ate yakulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno nga ye nannyini Ntake Group of Companies era Ssenkulu wa Deuta TV ow'ekitiibwa Dr. Canon Gaston Ntake asaasidde nnyo abo abakoseddwa amataba mu kiseera kino eky'enkuba. Baddemu enkuba ate n'omusana gubaddemu naye mulimu ne beekosezza. Mukama ayongere okutusaasira enkuba etonnye ne naffe nga twongera okugyegendereza. Ntaka awadde bannayuganda amagezi naddala abo abalina enteekateeka y'okugula ettaka babeere beegendereza ng'Amayuga ayita ku lutindo obutabaguza bifo ebiregamamu amazzi. Bw'oba olina k'ogula fuba nnyo okulaba nga tebaguza mu kkubo lya nkuba oba amazzi we ganjaalira kubanga go tegazibirwa kkubo. N'owekitiibwa Dr. Canon Ntake ayongedde okufalaasira abakristaayo okuwaayo n'akajanja mu makungula g'omulundi guno. Wange akatono kankamu we tunaalaba yatugambye nti akola ki? Ibanne tetwerabira mamu bagambye nti bw'ogamba nti tunaalaba oba kojja waaki tembera abakodo. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga mubaddemu omubuulizi Henry Herbert Kasule, amyuka Vika Frobia Sebunya wamu n'abalala. Kiyingi Moses, Deuta TV Amasukulumu.